stop a revolution is by refusing it to start. Museveni neona apama akagato. Ne kagowali ne tugamba lero jjajjatibwa avudde mu kagato. Togenda ku stopinga revolution na kugamba era bannayuganda nabagamba nti you will never regret the day you spent your data. From day one, follow your wampa, share jokola, ne data goteekako okundaba. You will never spend, you will never regret that. Otherwise, hojja kugamba Shama, thanks in the New Uganda. Nabagamba, tugenda mu New Uganda. Nabagamba the real powers ezakola zino beast zenyini zezagala okubajjako. This is Donald Trump yet again. Katusoke tumuwulire, then nzije twongereyo eno bagiyita American foreign policy ebadde efuga Uganda ekyo. Just watch this, tukomawo. $2 million for social and behavior change in Uganda. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. So billions of dollars of we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taking back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, federal government office, has Ezo zonna sente ezo omutumbu avo oyo zabadde wabula nakugambye ekintu kimu nga sineeyongerayo mpaka not kagondi ka subscription ko ku Shama Fat munyambe munkulizeeko kweno kwana account eno munyambe munkulizeeko naye ina kyekola era kya tabbu nnyo gwatanagirabako genda yo girabe bagiyita Shama Fat oba genda ku bio yange kuliko linki okone ku linki egenda kutwala ku account yompe ka subscription otekeko ka notification button buli mbataddeyo video ogenda kuba okolaki obifune bigenda ono ababatumba avo babadde nga batubba sente zino zonna America ebadde eziwa Uganda nabagamba olutalo lwe tubaddemu baluyita economic sabotage kwavuwaza Museveni tumulumbe ng'ali yala awo wetuli bagiyita American foreign policy okitegera olutalo baluyita economic sabotage lwe tubaddemu kakati tuze mu domestic policy era mu domestic policy wannakugali mu Uganda tugenda kutandika bupya domestic policy zino ngawe mwatu wetu atandikira ku foreign policy history wazo ne domestic policy tugenda okuyita abatumba abo babadde nga bafuna sente nga bazirya Donald Trump abagambi katandika butandisi wabula ebintu bino bye bali mukola Donald Trump byakola agenda kumala abite ata olutalo luno lwaliko nakugamba balwanyisa BRICS baagala kulwanagana na zino nsi zino ezagenze mu BRICS ezagala okuba $, bafaafagane nazo kibali mukola kati Uganda yo bakugambye bakubajjabuzi Kenya bamutaminatinze sente za USAID Kenya naye nga temujjukire Kenya ye nani US NATO ally bibataddewo wali lwaki Kenya bamukoze bati nga Uganda ye patana wa BRICS mugenda kulaba tabu nabagambe bino ebintu birimu okubwa sengona na exceeding nakugaye Museveni bamutayiriza kati mu kintu eki bakita human rights ezo zali mu violating esawe naye nakugamba gwetegereze nnyo democratic avenues zino zetugoberera once they are blocked ekiddako you have to activate human rights. How do you activate human rights? Wosituka ebisigadde bireke UN charter weri nakugambagambe tugenda tandika bupya domestic policies zino tugenda ziddamu bupya okitegera nazo mugenda kuzitegeera Museveni alina ebintu byaddukawo kyovola bakulemesa okusituka nebino byonna mugenda kubitegera lwaki teri muntu abasomesa policies zino teri wano mujja mugenda kubitegeera kati Donald Trump amugambe katandika butandise zisente bazistopinze zonna okitegera bazistopinze kakati twagala kulaba what next for Museveni's government kikyagenda okutuzaako ayina kyekirala kakati katubalinde okitegera bano bafala bano batujje nga batunyiriza nga bakozesa sente z'abana abasajja ne bagula ebyokulwanyisa na buli kimu nga bakwata ebyobugagga byaffe nga babiwaayo zino sente zino in return America ebadde efuna byabugagga mu ttaka naye ono fala nga ajjanga akugamba bano ffe tetukkiriziganya n'abakolonialist ffe tojja tuteeka ku colonialism lwaki kati temwogera okitegera nabagamba ono kyali addawo n'abeekyangirako ne mulowooza nti watabbu nnyo Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje talina kyali oyo
nebanga yona lona badde nga batusiriwaza nze ensonga lwaki nabagamba nze nina obusungu ku Museveni naye nina obusungu bungi nnyo ku opposition y'abalukwago abo bebeesi gyabo nze tombuulya kasasiro oyo okitegere abasajja bano batuzannyidde ku mitwe eno omusajja wafuna omusimbi gujja omuyitirivu eno besigye bajja batusirwalizaako mujje mututule ku luguudo mujje eno woko tuwaaka simanyi woko tutoyireti ani gwe mubigamba ebyo kakati ate olunaku olwaliro ebagala mutukole unification nabo tugenda kufaafagana ne kana akasajja kinaafiya eri najja nakugamba ono tavaako nakalulu democracy ne human rights essaawa eno zebali mukuyitamu okusalako Museveni sente Museveni yazitandikawo bannayuganda bano abasajja bati badde batuzannyira ku bwongo eno bagiyita American Foreign Policy at play naye nakugambye ne UK ejja okitegeera UK ejja ate UK endalamu yo nakugamba UK yeeyogera ebigambo bibiri kikola oba kigaana kubanga eno erina ekintu kye bayita Commonwealth Charter eyo mugimanyi ebyo sigenda biddamu nabagambye tudda ku domestic policy naye tugenda musoma era nga namutuyita mu charters tugenda kuyita mu charters okitegeera ekintu ekyo ono Museveni bino byatutiisatiisa byaddawo n'abatiisatiisa najja n'akuwa abaana ekyo kyalina okukola lwaki alina okulemesa okusituka wayi option kati gyasigaza mu nsi eno tekyali option ndala kulemesa kusituka naye akimanyi nti woositukira akakabeera kaweddemu tasobola kusitula mundu ezo kukuba tasobola ensonga kati abizotinze ku gangs ezo these foreign policies are stronger than Museveni's constitution nze nabagamba ako constitution yako nze sikakkiririzaamu ate sirikakkiririzaamu lwaka kisiru yakateekawo kuje kubanga endagaano y'olukumi olwenda egamba bafugire mu ndagaano zo naye ng'obafuga ku lwaffe kati bwe tumulabisizza endagaano ziri ne tuzirabisa ne bamugambako nti yowaaye tuddeyo ku ndagaano eri abantu babuuse kwata obuyinza obuweeyo yadduka mu Russia na China of which Russia ne China tesobola kumutaasa tebasobola kumutaasa kubanga nabo basubscribinga ku UN Charter and under UN Charter egamba human rights and what and democracy teri nsi esobola kusuppressinga bannansi nga bagambye nti nedda ensonga lwaki mu revolution teri nakyemalira era olwanyisiza bannansi n'amalako noti Museveni ate teri muntu yali adduse mu American Foreign Policy n'awangalako taliyo tanabeerayo okitegera teri yali esimbye mweno foreign policy ya America n'awangala ekyo tebakikulimba sinnawulirako mu history nti waliyo Commonwealth state eyavuddeyo n'egenda mu Russia sinnagiwulirako Museveni yagenda okusooka okitegera ekintu ekyo so essaawa yonna nebbanga yonna kano ka Museveni kabadde nga kakugira nga kayambibwako opposition y'okuba nga kakuyetinga opposition y'ekisiru nga bakulinnyako eno akasajja kagagga wabula bakulaga nti bakalwanyisa ezo nazo zigenze Uganda bagiddeko ddala sente nabagamba gino ebbanga libaateekawo weriggwayo bagenda ku kino ekintu tekigenda kusitopinga wabula ffe wetumala okugjako bano bafala tugenda kuyingira endagaano entuufu n'Amerika ebintu bino bigenda kuddamu Uganda egenda kuddamu efune sente zaayo nga we zirina okujja twekulaakulanye mu nsi yaffe ku resources zaffe ze tulina essaawa eno zibadde zitugasaaki obubbi obwo yessaawa tumalirize abatuusi bano munnayuganda weetegeke ekintu kyenkugambye kiri ekintu kimu is to activate human rights. How are you going to activate human rights? Kusituka tujjeko kafala kaneno nga kiwedde tekyali kira teri kulanga kulala tuyina kusituka tujjeko kafala kana ate nabagambye ne main branch bagiri bize Rwanda naye rugenda wakana kasajja kano kabadde katufugira Rwanda kabba sente zaffe n'ebyobugagga byaffe ne kabitwanika kulaakulanya Rwanda nga kakimanyi nti we walina okuva backup plan okujja okwongera okutu operatinga kati naye main branch bagiri bize era Kagame sawa yonna wetumutuusiza naye weewe banange mwongeze omuli abaana ba Twitter abaana ba X mwongeze omuli abaana b'oku ground tuli wamu mu kino foreign policies zikola abaana b'oku ground ku diaspora twongere okwekalakaasa we are going to get our country back kano ka dictator kano kali mu end game yako kali mu kicks of a dying horse signs zonna ziraga wabula tugenda kalumbanga kali yala kano ka Museveni kayale zo Donald Trump azimaze buli janti bamuwana wali wano kyali webirevo ono sikyamulaba wakola video yo munonya oyo webirevo yatugamba ngono kaze agenda kwa Museveni sente nabagamba mutegerenga policies zino wezikola muleke kusirwazanga banna Uganda oba tumanyi policies zino wezikola lwaki okola video ebikisiru katwachi to kyakola simanyi struggle wagivamu njagala munonyeze kyali mu muntagi ngire wano munonya naye okuva Trump yatandika okukola ebintu bino simulabako mumuleete wano mu videos nayo ziraba kumpaka saagala buntu buno butategera struggle babalira basasule busasuzi kusirwaza abantu wama respect my people tweyongeremu tugenda kujjako Museveni ekyo kyonki babuulira kubanga all odds zonna ziraga nti yes president waffe endagaano gye yatukolera n'atugamba tugenda kulumba kyali ono nga yala ndowooza mugiraba kati tugenda kulumba Museveni nga yala
tugenda kufaafagana naye ate nga aliko ne sanctions nga n'emikono egyo misibe tugenda kufaafagana na kiwedde bakwata obasibe naye ne makomera eyo twetaagayo ba commanders abagenda okumenya amakomera. Just watch that space. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.